Rasta. Yo. Nkulaba oli ku internet oyagala kumanyira. Achali wange sebo. Naffe tuteekeko mwana abantu bonna abataddeko ffe lwana tuteekako. Muyimbi wange asingira tasobya kumanya mugendo mugwe poti. Umbwa kasiya. Mu mawulire agaliwo Butcherman Bebe kulu ekikonde ekinyose kakati obuzibu buva ku ki olutalo luli wakati wa Sente ezafulumye nga bapromota bo bafunye n'abayimbi abamu ddala abali ku ludda lwa Kenzo kati abali no kulwa Butcherman kulwa Bebe kulu bakayana Butcherman avuddeyo neyekubira omulanga nga Bakambwe agamba nti president be bamutadde mu ntebe agamba nti singa sibbo singa Museveni tali mu kufuga Butcherman era n'asaba Bebe kulu amuwe Sente ze bakolera njagala obuzobolano bulungi nnyo Beyisizamu ebisongovu wabula nane ba TikTok era batabukidde Bebe kulu bano bo bali ku nsonga ya Luwirayiti omulaba nti agijjeko abeera akuzoleya okitegedde abeera nzoleya tayagala kunteekako ng'ate abala abatwale wa pulezidenti yabatwala ne babawa ebisawo kati mukuya n'omukubira mwana gwe mwana boy you don't know me you have to know me now you try to diss me and me I work for the president and don't want to pay me that money when me I go catch you on a in the street you don't know you have to pay me in a yard. I'm a big man in a yard. Don't think say you're talking to liquor boy. Me not liquor boy. Me a big man in a yard. Bomba money now. Idiot boy there. Bwata kusasula sente kuba engeri gya government oli ku internet omumanyira linga atayagala kuteeka. Okitegedde mumanyira ate nga nakola ate mumanyira ki. He must feel the bomb clat promises why me I tell him say no contract eraga nti alina kusasula buli lunaku. Duwayimba. Yes. Bekino okulaga. Namana ngamba nti muzee ajja kumala nsasule. Okitegedde I am Butcherman ghetto president I command and I rule oyagala kulyaza amanya mulema ngambadde ku stage ngambuka buko lunaku lulamba what a blood tabwa ya call me and say me say me try for this uno try for this me a big man me a family man a king in a yard I have family you have to respect aya fucking 20 children me have in a yard you don't play with me I'm a big man I'm a family man I have 20 children in a yard 20 liquor picking in a yard, so don't diss me. When I call you, pick up my calls and talk to me very good. Don't talk to me like as if you're tapped to liquor youth. Me na liquor youth. Me tunga Bebe kulu byakola. Gobuli muntu olowooza nti mwana muto. President tumutadde mu ntebe. Ate mwatugamba campaign bezigwa mugenda kututeekako. Ne sawa yale tulinze tebatukubira simu tena kye batugamba. Wabula basirise busirisi secretary tetuddamu. Bebe kuta tukubira kinwa kyetuulira wabula tuulira nti abakenzo babakozeeko n'ogamba naye ate abakenzo bo bazijeewa okitegedde ate ng'omuntu bamuwa sente zakola ku bayimbi ezo sente zayonoona obwono yateeka mu kusibaasiba abantu genda mu makooti biki wetulife ba performing artist aba NRA ba performing lale za president zituteekemu ffe tubeeko bye tukwatwala kuzza baana ku masomero bulandodi batubanja baza tulina senga tulina na sente. Watch out my youth. Don't talk to me like as if you attack to the equal youth. Me not equal youth. Me a big man in a yard, man. Me I tell you. Butcherman says so this. Me a president. Katunola bayintunga Bebe kulu byakola. Gobuli muntu olowooza nti mwana muto. Ate nga abantu tuli bantu bakulu tukuze. Okitegeera. Katono Luwirayiti gwe basibye. Alina omwana omuto. Ali mu komera. Sene zoyonolina mu abantu kati okusiba abantu nga businga muzi waffe ne tukola ki nituzikolamu ebyamagezi okitegeera abantu nobanga omuntu nakubira simu n'omuyisamu buyisa maaso omuntu n'omuvuma buvume ku simu ng'ate okimanyi nakola wote wandyogedde n'abantu what leadership is that okitegedde fena tuli bantu bakulu ssaawa yali toyinza kusinza kukubira simu n'omuvuma buvume ku simu lwaki oba onvuma ng'okimanyi nagenda nenkola tena ne contract fenna twakola abayimbi bonna abayimbidde president Yoweri Kaguta Museveni tukoledde president talina kyatugamba president ali mu ntebe essaawa yairo president tumulinze kulayira era twebaza abantu abalonze president Yoweri Kaguta Museveni ne bamuteeka mu ntebe president yatudde mu ntebe emirimu twagikoze mututeekeko bataano baffe muleke twemaba kulira amasimu ate mutuvume buvumi moze mule tutegeera gwe kasajja gwe
Bebe kulu musajja mukulu ali mu katu ate ba TikTok batabutse ku nsonga za Luwilight babategezeza bye yakola era okuzibu nga ebyedala mukazi wattu naye ayinza okukwata bumanyi ku nsonga yagamba nti tali ku Facebook ate page yali evuma Bebe kulu eri ku mukutu gwa Facebook njagala buzibu TikTok nkuleetedde ate Kabaka pressure unavuma buvumi ne Tamale Junior soko uliremu ate bwe kiki bagamba ku nsonga za bana bamwe bali basiba enensi teri agenda gye kungula tewali agenda kungula nsi eno fenna tugenda kufa tugirekewo naye toyinza kusiba mwana wa munno n'omuteeka mu kkomera wiiki emu bbiri ssatu olwa egoism nedda that's wrong tuleke okukozesa bubi obuyinza wano President Museveni bamuvumye emirundi emeka yali asibyani abantu bavumye wano General Muhoozi yali asibyani nedda naffe tweddeko muli bantu bakulu mwebuulirire mwekkakkanye ensi tegenda basinza abamu ekibabonyabonya mwagala basinza you want people to kneel before you oyagala wetwale nti oli waggulu nnyo don't misuse power ensi eyina abantu ab'amaanyi Genosale Musale yali asibyani wana abantu bavumye Genosale ne bamuteeka wali yali asibyani abantu abakulu ne mubinsanya n'abaana abato kati mu abantu kati gwe Bebe kulu oyina okulungamya abavubuka obateeka mu makomera oli muzadde wali tosobola kulungamya mwana oyo n'omubulirira gwe amagezi go bagamba musindika mu komera really mwina me I cannot cry but I feel bad for you people bebali sibanga temusana toka mawulire Luwilight ajja kuvaayo because amawulire gamukutte tebajja murisaayo but wait for you mu abantu ba bulijjo they will arrest you you will rot in prison keep on hyping keep on kijja wange ewo kijja kutuuka obe wa muganda wo buli nyumba kijja kutuuka ate bwe tojja kutuuka na mawulire ojja kusula mu komera emyezi 3 ena nga tewali akimanyi na gy'oli okay Luwilight atuse mu mawulire so obuyinza bujja kukolebwa ajja kuvaayo but wait for your turn wait ate okwogera obwogezi bye bitu sibya naawe ojja kuva mu mbeera lumu oyogere guno mumwa muyimbi wange asinga era tasobya ku Zuena Cakes you mean a business yeyimirizaawo obulamu bwammwe ne bbaawo that because somebody yawayo review gibagambye ayitira ne ku Facebook and she says the Facebook account is not hers by the way nze ensonga lwaki siitira ku Facebook is because Facebook ejuddeko ensasage nyingi somebody can write something in your name and they'll say it is you because you don't have any way to prove nti si yegwe so Zuena you mean that business is the one that is supporting your entire lives you depend on that because a girl gave a review your business is going to collapse that is how your brain thinks oh interesting very interesting. And what grows business? People have to give good reviews or bad reviews. And so look at cake ones in tampomera. Musango government cake tempomede. And you can do whatever you want to do. Anti muloza muri ba man. Obulamu webugana okuba wombeka okufa kujja kuba wombeka. And I'm not saying this because I'll get rid of you, but soon time will catch up with you. When you are everybody will face the repercussions. So you try to humble her. Who are you to humble that girl? Because you know the president. Does the president know you? So right. Tosobola kuteeka muntu luzira. Ate nomala nogambwa akwetondere. Ekyo si kituufu. Tusigalemu humanity. Mulabire ku President Museveni. Abantu bavumye President Museveni. Wali owuliddeyo gwasiba. Bameka bavumye Jenemuke. Wali owuliddeko gwanyega. Learn to ignore. Nzija nnyo omuntu wa massive omuntu nti omuntu yavumye bazaddebo ebyo kale biruma. Awo omuntu musibe ti omuntu yavumye family yo abaana bo.
ebyo wamma kale waliwo reason ezisibisa omuntu naye right no that wasn't good naye namwe mwina abaana abayimbi muzadde abaana naye ketulaba abammwe gye balikoma. Let us see where your kids will end. Mugamba tuli babi tetuyina mpisa tuvuma abantu ketulinda abaana bammwe ate Katonda ajja bakuba omuggo abaana bo bakulenga toliiwo nga wafadda tulaba ani anabawa amazzi mweyise bulungi eri abantu kubanga eno ensi bantu mube n'eki lwaki nakubye emmeeza 5 wange nti twayimba campaigns ezo zonna nga tetusasulwa okitegedde wabula basasula wosuze accommodation n'ebyo ebyentambula n'okusula bagenda tulaba nga president amaze okulondebwa era president byalondebwa natumulonda ate abantu bamulonze bulungi nnyo nesagala kwesuubira gwa naggamba nakujjukiza abantu bano nti twakola era tuyitaga sente zaffe ze twakolera mu campaign za president bonna abayimbi abayimba mu campaign za president tebabasasula era tebanabasasula ate nze mmanyi ebintu bya gavumenti esobola okutambula nga gwe toliiwo okitegedde obanja nga Sente mmeka omuntu yandibadde yeebuuza ebbanga lyo performing edde kuba wemba nzijukiramu rallies no wagenda okuperforminga wazingiramu wakati nga batandika dda ngera president waba alabye ghetto president n'abantu balina ku kidooke president aba asobola okukola ki nakola yange ettayi 5 tuba tutegeeza ki bajjuwa era bakitegedde ne bwakola ettayi 3 ettayi 4 ettayi 5 okitegedde nange nanta milioni 5 milioni 3 nange nanta nanga Butcherman genda weetereze biki basooka ne baba Sente zasooka ne bagamba za facilitations tubaddeko ne batusuubiza nti bwe tumala okuyimba tujja genda tulabe president naye tugenza okulaba ng'era bo beetwala bokka osanga Bebe kulu agambye enca Butcherman jangu tugenda okube ingenda kutwaliwa president naye weyogereko ewa president okitegedde liri pazo wamulaba nga naye akuba emmeeza fango ni wamulaba okitegedde nga naye akuba emmeeza nti bamala ne basuubiza nagamba tujja genda ffenna ewa muzeeyi nogenza okulaba nga abasajja batwala abantu nolaba nga agenze ne Ragadi Catherine kusaasira masanyalaze baragadi ningamba naye kanyangwe mangu abasajja mbagambe nze mwana siri fiti okitegedde mu nkoleko mangu nziza abaana bange ku ssomero nange mbere fiti abaana bagenda kudda ku ssomero tulina lisinja 10 mu nsawo ate abantu batwabanga tuyimba laleza president mbalowooza tulina Sente abalawala abeetika ebisawo Land Road agamba abasajja mbalaba bali ku mastage ga muzeeyi ate abalawala abeetika ebisawo ate kati gwe katukomyewo esite buli omu tali fiti nga njogera amazima abayimbi bangi nnyo tebali bulungi muwala ba Jingo show naye abaddeyo ng'akuba tibalina Sente ba Dr. Proper bangi siyinza kumenya jjajja bw'oyogera ku Land Road omuntu yandibadde yeebuuza nti jjajja Butch ebbanga lyakubidde okyapangisa of course kubanga sina family emu ndi musajja alina abaana 20 okitegedde mu bakazi 6 okitegeera ate nga tucontribute nze ku population ya Uganda egenda okulonda encha president Museveni kuba kati abaana bange omulundi guno ninamu 2 abalonze okitegedde kalata akalulu akaddako era ffe bana Uganda okitegedde mutatereza mitimito gye gigumiza ekibira katutabeere gumite ku gulawundi tunakola tutya akalulu akajja ate akaddako